Okusooka olina okuddako emabega mu kunoonyereza okwakolebwa mu magye gye bayita Ghost Soldiers Report yakolebwa Tinyefuuza, Sale ne Amama Mbabazi. Kaziini yagamba nti waliwo okulya ssente mu butongole ne wabaawo n'okuzibba. N'annyonnyola nti buli nkomerero ya financial year ssente zaasigalanga ku akawunti nga baziteeka ku akawunti gye bayita below the line account, ezo ne baziggyako ne bazigabana bugabanye. Ensobi mu Uganda abantu abasinga obungi balowooza gye bakola kwe kulowooza nti corruption kitegeeza kubba bubbi ssente ne olw'okuzeewa obwewi. Bw'otunuulira budget ekolebwa ssente zisolozebwa mu w'omusolo, gavumenti erina abakozi bali 40,000, bw'okebera lipooti ya Auditor General bali 39,000. Abakozi abo basasulwa ensako n'omusaala trillion 8 ne billion 5 ne baweebwa ssente ez'oggula amafuta. Abavuga emmotoka za gavumenti buli mwaka bavuga amafuta ga billion 9 ne babeera ne special meals billion 3, workshops billion 5. Ogenda okugatanga ku budget eya trillion 7.2 abantu 40,000 batutteko trillion 12 mu mafuta ne mu misaala. Bw'ojjako okusasula amabanja ag'abangi ba Uganda buli mwaka tusasula ogwe twasasula trillion 3.5 tulina kusasula trillion 2.8 ng'akasigaddewo akatono kagenda okugabanibwa miliyoni 45 ez'Abannayuganda. Wiiki eno ewedde Museveni yaleese request for a supplementary budget nga yeeteereddemu biliyoni 465. Ye mu maka ge yekka muntu omu akozesa trillion ya ssente zenkanankana nga ssente ezikozesebwa okulwanyisa obwavu mu PDM. Abantu abateeberezebwa okuba abaavu mu Uganda bali amaka miliyoni 3.5 be bantu miliyoni 14. Okubajja mu bwavu mu bajeti babeeramu ne trillion 1 ne Museveni gyakozesa waka ne mukyala we. Kati obubbi obusinga obungi mu Uganda bwe butongole. Zino ze bakwabulako ebbali ze ntono okusinga abantu ze batwala mu butongole, kubanga osanga omukungu wa gavumenti alina emmotoka 2 omwezi avuga amafuta miliyoni 10, alina special meals zirimu batwala mu paalamenti awo entebe ne tusulayo ennaku 3 buli lunaku nga tuwa emitwalo 7. Tubabuuza zaaki allowance, omusomesa amusasula emitwalo 3 omwezi, gwe basasula omusaala ogenda mu workshop n'osula mu hoteeri $280 ekiro kimu ne bakuwa ne allowance ng'ofuluma, n'abamu nga bali mu ruumu beebase ne mu semina mwe twagenze nga tebalinnyeemu. So ssente za Uganda ezisinga obungi zibbibwa mu butongole, ezibbibwa ku deals ezisingako obutono. Ezo Betty Kamyanga ali IGG yagamba on average buli mwaka ssente ezibbibwa mu butongole ziri trillion 4. Of course abantu lipooti abasinga obungi tebagisoma nga nti yagaye ziri trillion 11. Trillion 11 mwalimu n'eziri private, abapoliisi ze basaba abantu enguzi ku makubo n'ebirala, naye ezibbibwa mu butongole eza gavumenti calculation ya IGG yali trillion 4. So ezisinga obungi zibbibwa mu butongole, tezibbibwa mu nkukutu. So okulwanyisa corruption kitegeeza nti otandikira ne ssente mu budget eziweebwa abantu mu butongole n'olyoka oddako ezibbibwa nga tewali ategedde nziba gye zibbiddwamu. So mu biseera bya Museveni tosobola kulwanyisa corruption n'ogiwangula, kubanga Museveni okubeera kwe mu buyinza corruption ye patron wa corruption mu Uganda. Engeri gy'alonda abantu mu kabinenti, gy'alonda abantu mu bitongole bya gavumenti, n'engeri gy'abeera mu buyinza nga buli lunaku anoonya ssente zakupangisaako buwagizi. Agenda mu campaign nga tanaagenda n'aga atambula PDM, n'agenda ng'amansa ssente mu Uganda n'akomawo. Bw'atandika campaign n'avuga n'agenda ng'agula abantu mpaka lwalidda. So corruption wa Uganda asobola kulwanyisibwa na kukyusa gavumenti. Ssente eriwo yo kati yavunda, bw'onaagisiga ejja kuvundira mu ttaka. Gavumenti okubeerawo kwayo buli kiseera, ebiseera ebisinga erabika nga ekyaliwo mpaka lwegwa. Ne Gaddafi yali alaba waali era n'agamba bamuwakanya agenda bafuuyira ng'ebiyenje, naye mu myezi 2 yali yagenze. Ne Sudan nze naliyo nga Bashir bamwaniriza okuva e South Africa gye bali bagenda omukwatira nga naye alaba waali bulinganga bulamu, omuntu gwobadde naye ku makye kawungezi bamubika. So gavumenti ya Museveni naye kugenda by all means, naye ebyembi kwe kugenda n'eggwanga lyaffe. Uganda tekiriiko kubuusabuusa. Kati ababba amabaati amateeka gaali manafuwa.
ng'ababbi bonna bamanyikiddwa okuva ku vice president, prime minister, sipiika, baminisita wa finance n'abalala. Awo baali badde bali mukomera, etteeka lye lyabagana ogenda mukomera, ne gwe baatwalayo omulugolobi bamusonyiye ng'ensonyi zibakwata. Mwabbye abantu nga 5 kakati ne mukwatako ne mumutwala enseera biroko. So Museveni obubbi tasobola kubulwanyisa kubanga yakulembera ababbi era naye bamulaba Zalia mu butongole nga naye aziridde mu bubbi. Kakati ayina kuyiye, in fact eno gavumenti ekwata wabbye bubi. Kasitobo abantu ne bakuba endulu ng'agaaga lwaki wabbye bubi gwe musango gwe bakuvunaana. Tebavunaana bubbi, bavunaana kubba bubi bantu ne bakulaba n'obaleetera ekizibu. Naye bw'obba mu kyama tebafaayo. okutegeeza abantu embali y'eggwanga wamu n'ebirala ebyetuusa ku byensimbi. Kiki ekikusikiriza okubeera nti okole omulimu guno kuba buyambi bannayuganda bangi bagogerako nti bubayambi? Isi abantu abasooka okukola, nze saasoma bya nsimbi, nasoma mawulire. Omulimu gwange kumenyaamenya bintu binene buli muntu abitegeera. Abasinga obungi baagala nnyo okwolesa obukugu bwabwe na kwogera bigambo bantu bye batategeera. Bw'ayogera ne batategeera avaawo nga yeewaana ndi musajja ayogedde ebigambo ayogedde kinange sibitegedde ng'addayo olwo musanyufu. Nze training eyange yakumenyaamenya kintu buli muntu n'akitegeera. Bajeti eyo abantu abasinga obungi baali bawulira bajeti balowooza nguudo n'amalwayo. Temumanyi nti abantu bateeka muto ssente zaakulya. Olina ozimenyaamenya bamanye ezisaasaanyizibwa ku bakozi, ze balyako emmere, ze bagulako amafuta, ze basulako mu hoteeri seminars, ze bagulako amawulire. Olwo omuntu lwasobola okutegeera okwejala by'okuli mu Uganda. Naye bonna jja n'omubulira ebigambo ebinene ebyabaasoma ebyensimbi, avaayo nga tategedde kye bayita budget. Era abantu ne maama wange Ajati Sophia Nalwoga teyagendako yadde mu P1. Naye bwe namala okunnyonnyola budget yaŋŋamba naye agitegedde ku myaka 7 gy'alina. So obuzibu bulimu, era abantu ba gavumenti babbira mu bigambo ebyo, ne babaka palamenti abasinga obungi tebabitegeera. Bw'ajjanga babagamba public debt, eno budget ya treasury operations, temugikwatako, mukwata ku ssente. Ogenda ogimenyamenya nga mulimu ssente z'okuwa Congo, mulimu ssente z'okuwa Magola, mulimu ssente z'okuwa Pinet. Niyo mubaka wa palamenti owa bulijjo olw'omuganzi no ssente zakusasula mabanja gabwanjibwa gavumenti ng'akuba saluti ng'addaka. Nze buvunaanyizibwa wange kubabuuza nti mumpe lisiti yaabwe mugenda okusasula. Olaba batandise kwekweka, ogenda oginoonya osanga Museveni ataddemu mikwano gye, Pinet ono Muyitale, ataddemu ono musajja wa Loko Omuyindi yamuwanga ssente ng'ali mu nsiko, ataddemu Magola omufere. Kati ebyo abantu bye balina okutegeera. Naawe bagga ntugenda kusasula gavumenti bagibanja olowooza ni ssente twazigyayo kukola nguudo, naye nga bazigyayo kuzimeketa. So buvunaanyizibwa wange ng'ow'amawulire okunoonya okujja mu bigambo ebinene, public debt, servicing public debt. Buli omu n'ategeera ani gwe tusasula, batugamba tusasula ssente zibanjibwa Uganda.